kyaffe bakyonoonye because okunenya industry yonna oba okubanninga abayimbi bonna kikyamu wandibadde ovaayo n'ogamba mbu Sheebah yayambala bubi mu ssomero buli ssomero ne bwe tuba tugenda mu visitation era ku gate kubaako ennyambala eno nkyamu enneeyisa bweti nkyamu batubulira n'engeri y'okwambalamu oba n'ebyokwogera nange nina ebigambo byenjogera ku cricket oval oba freedom city nga tesobola byogera mu masomero so bajjayo baveeyo banenye abayimbi bennyini abakyonoonye kifo ky'okunenya industry ennamba tinga bafaani baffe abapya tubasanyusa tubawa career guide mbwe buti so tulina kye tugatta ku masomero ngaffe ate nabo abaana nabo balina kye batuyigako nga basita baabwe abayigako nga basita baabwe abamu bagamba nti mbadde mukozesa olulimi olubi nga mukuliyetinga kye bayita immoral mu baana nga muboonoona nnyo be bantu abatono abakozesa olulimi olubi ffe nga baentertaina tumanye mbu bw'oba ogenze ku crowd bwet olina kwogera bino ebigambo bwe biti ne bweti bw'oba ogenze ku masomero waliwo ebigambo era still byotasobola kwogera mu masomero bw'oba ogenze mu colleges oba emakerere waliwo ate ebigambo byotasobola kwogererayo so nga entertainer olina okumanya mbu kati ngenze mu baana b'essomero nina kwambala bwenti nina kweyisa bwenti siina probably kulaga mubiri ate nina bawa encouragement naye obanga abamu ba entertainer tebaasoma but tosobola kugamba baana mbu muve mu ssomero mudde mu kuyimba nedda era oba olina ba encouraginga mbu wasoma n'okulimba n'olimba n'okulimba n'obagamba na graduatinga kati ndi mu ndongo so that nabo bagraduatinge basome otherwise tosobola kuba discouraginga oba tosobola kwambala bubi ng'ogenze mu masomero olowooza okugyamu ebivulu bino kigenda kukosa kitya abaana nga bo abaana nabo beetaaga entertainment beetaaga kulaba ku basita baabwe beetaaga kulaba ku ba idols baabwe so that tubabulire naffe story yaffe engeri gye twasomamu nabo gye baba either basomamu oba engeri gye baba bakwasaganyamu ebitabo byabwe so abaana bajja kuba bamisinga kinene nnyo okuva eri ffe basita baffe baabwe bebeegomba just because of one or two people artists like a Fresh Kid, Felista, Ringrapa, Kapiripit tebabakkiriza yimba kiro mu bivulu naawe obaanize okubanga amasomero babeerayo ne parties olowooza bagenda fiirwa kwenkanawa era nabo bagenda fiirwa but abaana bato abayimba mu bivulu nabo balina okumanya mbu balina limit okitegera kati aba Fresh Kid show Fresh Kid alina kukoma kuyimba ssaawa 3 ekinene nnyo era n'ebifo byalina okuyimbamu nabo bimanyikiddwa Freedom City ku kivulu ky'abaana Diddy's World ku kivulu ky'abaana naye tetusobola kumuleeta cricket oval nga waliyo omwenge wabikinze nange nali nkozeeko show nga Uganda World yali sponsor ya cancellinga sponsorship yange because nali ku bayimbi abaliko Fresh Kid yali alina okuperforminga era ne cancellinga sponsorship so abaana bano abato abayimba ku zi shows ba Felista ba Fresh Kid n'omuntu abayisa alina okumanya mbu either poster yange niko an alcohol sponsor of which bano abaana tebakkirizibwa ku performinga ku shows bwezityo okitegere kati Fresh Kid ne Felista balina kuyimba ku shows za Pepsi, Coca-Cola nga bintu bya mpola mpola obadde masomero ebbanga ddene ng'okuba endongo abaana bano kituufu mwe muboonoonye bambadde mubasanga olwedde baba bayonoonekadda nti abaana omwonoone fe abayonoonekadda ate abaana abamu boonoone fe abamu bantu balamu naffe bwe twali ku ssomero era abamu ku ffe twali boonoonefu abamu twali bantu balamu but at the end of the day twasigala mu ssomero ne tuwangula then ne tulyoka tujja mu outside world so mu ssomero mubamu all kinds of kids all kinds of students naffe ebintu ebimu twabiyigira ku ssomero okitegeera wabeerayo TV wabeerayo entertainment adolescence kicks in so ebyo ebintu olina okumanya mbu omwana ali mu adolescence kyomulaga kyonna kyakwatirawo okitegeera te mind eba very open buli kijja omwana aba akwata kikwata so enfeedinga yaffe eri bo erina kuba nayo limited tulina kwambala bulungi tulina kwogera bigambo bya kabi so that tebabikwata ate tebabikozesa against us oba mu maaso eyo mu future yabo olowooza ministry
yabawandiikirako nga mmwe mu associations zammwe ez'enjawulo nga tebannayisa tteeka lino balamu mwakyala ku palamenti nakulaba kiwandiiko kye bakugirako ddala mu masomero. Twaza okusebuza okusinga tulaba kiwandiiko because tewabadde warning, tewabadde punishment, tetutegedde bavudde ku ki, ani yagenze ku ssomero n'ayonoona erinnya lyaffe. So ebintu minisita erina okutubuulira notuwandiika ebbalo nerga kusinziira ku show bweti gye twalaba ku muyimbi bw'ati oba ku entertainer bw'ati oba ku DJ bw'ati ekintu kyammwe ekyokugenda mu masomero tukibaninze because bano ne bano ne bano bayisa bwe bati si kujja out of the blue no punishing the industry number. Essaawa zino ani alina okunenyezebwa ku kyabaddewo? Fenna, we are all to blame. First of all, entertainer ayagenze nayonoona ekintu kyaffe. Secondly, ministry naye ino okugabako ku warning tosobola kuvaayo n'okuba omwana okitegeera omwana omu bwayonoona tokuba family number. So anenye oyo omwana ayonoonye oba entertainer ayonoonye ffe tugende mu maaso koza abamu tuli decent bwe tuba tugenda mu masomero kati ate bizinesi yaffe ate naffe amasomero gano oluusi ge gakutuwa ne kasente akafeedinga famire zaffe akabeezawo abaana baffe. So yoyo bamujje ne mu industry ayonoonye ekintu kyaffe. Olowooza kino tekiyongera abaana otolokanga mu masomero okujja mu bivulu byammwe ekiro ke bajjayo entertainment? Okutoloka is something else. N'okugendayo mu masomero ne tuyimba bubi oba ne tubazirira bubi nakyo kintu kirala nnyo because nange natolokanga. So ekyo tosobola kunenya ssomero, tosobola kunenya student, tosobola kunenya muyimbi. But era bwe tutagenda mu masomero abayimbi bwe batagenda mu ssomero abaana bajja kumaliza batolose baze mu concert zaffe because tetugenda gye bali. Era ekyo bakisuubire kigenda kweyongera in case eyo bbaani tebanga teri revive. Oba mwali actinga bubi bwe mwakiraba ku full of parliament kyebava nabo banyiizi? Ffe yayonoonyeyo tumumanyi era tugenda kusaba uma emuwandiikira ebbaluwa emunenye naye probably yeetonde then industry egende mu maaso. Otherwise omuntu omu tasobola kukulemesa bizinesi yo. Omwana omu bw'abanga mwononefu mu family tokuba family yonna. Nimrod, ogambye nti gavumenti ejja efunza mpolampola industry. Olowooza kino kigenda kulekawa at industry? Twasooka mu kalulu ka wuma gavumenti n'ekalinnyamu era up to now tetumanyi kulonda kwadde. At one point yes government kirungi nnyo okuyingira mu kintu kyaffe but also at another point naffe n'abatukulira for example uma kibi nnyo okulaba nga uma teyavaayo kwogera ku kintu kino okitegeera yandibadde naye evaayo newandiika ebbaluwa nega abannange industry mutusonyiwe such and such a person yayonoonye erinnya lyaffe tumunenye bwe tuti. Now if uma had come out neyogera ku ekyo ekintu ekyabaawo probably government yandigambye bano bantu bakulu beefuga bapanishinga n'okupanishinga abantu baabwe okitegeera. But president yasirika ne cabinet yenna yasirika ate nereka ate gavumenti ebiyingiremu okitegeera. Omuzadde bw'atanenya mwana kati ate jjajja amaliza naye abiyingiddemu. So that is what happened. First of all nenya uma obutavaayo nenenya omuyimbi oba entertainer yagenze mu ssomero nayeeyisa obubi. Then of course government nayo yandibadde ebbaluwa egiwandiikira uma direct okitegeera ne bagamba uma please your artist ali mu kwonoona industry yammwe what is the way forward okitegeera. Oba president wa uma yetayimbayo mu masomero kyava teyeefiiridde ebyo kyobola twagala mukyusa kyobola president wa uma inokyuka because kati ebintu nga bino eyandibadde asooka obyetabiramu nagamba manyi omuyimbi gundi weeyisizza bubi wagenze mu ssomero bweriti noyambala bubi oba nozina bubi oba kintu bwe kiti bambi toddamu kikola because oba oyonoona erinnya lyaffe okitegeera. Then uma neddamu newandiikira gavumenti negagamba bannange mutusonyiwe omuyimbi waffe yayisizza bwati ne bwati naye tuli mukwasaganya ali under punishment. Omuyaayi asobola okugamba ku muyaayi munne? Abayaayi n'abayaayi bategeeragana. Erinnya lyange nze Sarah Namuleme ndi muyimbi mpya nakatandika no ndi muyimbi muto ddala naye ekindeese mu kamera olwaleero nina obusungu bungi ku bintu ebyatuuseewo era nga nze ensobi ngiteeka ku muyimbi
omusango nkusalira omuyimbi omu nsobola omwogera kuba buli omu akimanyi nga ye Sheebah. Ogenda mu baana abato lwaki oba ogenda ng'oyambadde bubi? Sigaana abaana baffe bakulidde ku guno omulembe, naye kati nga ffe abayimbi abali meant okuinspiringa abaana abato bwe tugenda mu baana abato ne tubalaga nti bambala bwe bati tubajja ku mulamwa. Ate n'ensonga lwaki munenya nti ffenna baatutwaliddemu, minisita yavuddeyo ffenna ne batuggalawo ne batugaana okugenda mu masomero. Ate nga ffe abasinga bayimbi twambala bulungi, kubanga abaana bamasomero ago tuyinza ogazitwala nga ag'omuzannyo, naye abantu abasinga abayimbi abasinga ffe gye tujja entandikwa, gye tujja ssente ezitutuusiza we tutuuse, gye tujja ssente ezirisa families zaffe. Kati minisita wavayo naggalawo abayimbi okugenda mu masomero, ekyo kintu tekitukola bulungi. Ne minisita okuggalawo abayimbi bonna, Sarah si yagenze n'ayambala bubi n'agenda mu masomero g'abendi n'ayimbira abaana ng'akunamye. Naye bw'agamba nti agadde abaana bonna like abayimbi bonna baleme genda mu masomero, kiba tekitukola bulungi. Nolwekyo nvuddeyo olwaleero nga nkivumirira minisita tewanditutwalidde wamu ng'abayimbi okutuggalawo ffenna. Kuba nze Sarah nyambala bulungi n'otugaana okugenda oyimba mu masomero. Ne mu baana b'amasomero tulinayo bafanzi baffe ng'agenda kulaba ku stage asanyuke. Kati gwe bw'omuuma omukisa ogubera ng'ali entertained n'okuwuliriza ennyimba ennungi nga Sarah z'ayimba ze muwuliddeko, muba nga mubakotogedde. Kati munnaye ekyenju kyekinvuddeyo nga mpulira obusungu bungi, mbadde sobola kusigala nga ntudde ne sijja kukyogerako. Sheebah agamba yabonaabona nnyo, mwali ludda wa? Buli omu abonyeebonye. Ekyo tekikujjayo okugamba mu lusimanga sigwa tukuliza abaana biki. Ffenna tukulidde mu environment za njawulo, naye osooka kusoma. Ngenda mu environment ki? Ngenda kuba impressinga ntya? Okwambala obubi, I don't support it at all. Okwambala obubi ng'ogenda mu baana abato si kirungi wadde n'akatono. Nkivumirira. Agamba abazadde mwe batakoze buvunaanyizibwa mu kubuulirira abaana bammwe, lwaki mukiteeka ku ye? Ye kituufu tubuulirira abaana, abazadde babuulirira abaana, naye abaana bano gye bakoma nga bagenda okukula babeera inspired by different people. Kati nga nze ojja kumbuuza ani inspiring, nja kugamba muntu mulala nnyo, sijja kugamba mami oba daddy oba jjajja oba uncle. Nja kugamba muntu mulala nnyo nga siri related naye. Nze ngamba nze nteesa nti Sheebah aveeyo yeetonde, aveeyo abuulirire ku bayimbi abalala. N'abaana baffe bajja kuba bamuyigirako, kubanga buli omu kyakola ki, bantu bangi abamutunuulidde ye nga ye omuyimbi omunene. Buli sitayiro ye gy'ayambala ey'okwambala obumu. Nakyogeddeko it's her style, naye soka oyige environment ki gye ŋŋendamu. Baana bato oyambadde obuntu bukoma eno n'obalaga byetalina kubalaga so it's her style, yes, naye at least waba agenda mu baana akendezeko ku style gy'atwala mu bifo ebirala ewali abantu abakulu. Mwenanga munenya Sheebah ng'ate waliwo ekibiina ekitwala abayimbi ekyawuma, golowooza kikoze kimala okwogerako ne minisita oba okwogerako ne Sheebah kweye ennyambala ye? Nakyo kyekyakoze bulungi, kubanga ate nga kyekibiina kyekirina okuvayo kikole ki, kituwabule. Newe kiba nga nabo basirise President Sindi naye n'asirika busirisi n'atabaako kyavayo okwogera ku nsonga ya Sheebah, nakyo tekiba kirungi. Era nayo yandivuddeyo nekwasaganyiza wamu ne Sheebah ne balaba nga abayimbi batuggula batukkiriza okukola ki, okugenda okuyimba mu masomero. Twetaaga okubeerawo, embeera mbi. Kati gwe minisita omuwa bubaka ki? Minisita yanyigiriza nnyo. Nze Sarah sikunama, nyambala bulungi nnyo, a very decent muyimbi. Naye bw'avaayo naggalawo abayimbi bonna naffe abambala obulungi abaatutwaliddemu,
balaba kati ng'omuzadde bamanye ba ministers, they are our parents, you know, they are meant to guide and all that because they are our leaders. Aveeyo agambe nti gundi wakoze ensobi era ngenda kukubonereza ntya bwenti, si kubonereza ate ffenna kwa tulina nsobi ffe gye twakoze. Kino ekintu tunenyaani ssomero muyimbi ng'ensi gye tulimu buli omu alina ensobi kwabo bonna bonna benjogeddeko, naye nze nzikiriza nti buli omu bw'anaakola paati ye decision ennungi ejja kukolebwa. naye ly'essomero teryalaba Sheebah ng'agenda okuyingira geeti. Essomero nono n'amasomero manyiza gye nasomera walingawo akapande ku ssomero no trousers allowed. Nze ndowooza n'essomero n'amasomero nago manya omuyimbi gw'oyita guide her, you know, guide him, mubuulire nti muna essomero lyaffe abaana bwe bati ne bwe bati, abaana ennaku zino boonoonese nnyo, naye amasomero ge galina okukola ki okubaza mu line n'abazadde. Kati nolwekyo n'amasomero ng'oyita omuyimbi guide a little, you're the client, you know, you're the client and you're the customer, so you have a right to say oyambala bwoti ne bwoti. Nze bwe ngamba era client bwangamba nti Sarah njagala ojje ku mukolo gwange, njagala ojje ku ssomero lyange ng'oyambadde bwoti, of course that's what I will go with. Ne Sheebah gwe munenya abaana bayimbiramu bayonoonekadde banywa enjaga abaana ekituufu ennaku zino abaana kituufu boonoonese, naye buli omu adda mu layini. Bwe tunasigala nga twegamba muli abaana bayonoonekadde, abaana bayonoonekadde, nolwekyo tubaleke bakole ki, bakole bye baagala, tubawalaga bayimbi abakunama, you know, bajja sigala nga tebategedde kituufu kyakukola because they are children and they are still being nurtured. naye ng'okimanyi waliyo amasomero agambala uniform nga bumpi Gyegali lwaki anenya muyimbi minisita olumu nze ndowooza alukinga minisita alekerawo okunenya abayimbi ku buli nsonga ekola ki egenda mu maaso, kubanga ensonga ennyingi ezibadde zijja zibeerawo mu masomero ag'enjawulo, essomero lye baggalawo ebya bbaasi ffenna twabiraba. Naye si nti bayimbi be bagamba abaana tebabe babasikiriza bagende bakole bye bakola ki, be bakolera mu bbaasi. Nolwekyo minisita mulekerawo okunenya abayimbi olw'ebintu byonna ebikola ki ebibeerawo mu masomero. Buli kimu ekibeerawo mu masomero si nti bayimbi, okubeera ng'otuggadde sirowooza nti kino kigenda okyusiza ki amasomero, kubanga amasomero go gennyini nago olumu tegabeera ku mulamwa. Lwekyo nkusaba osooka ogenda otereza amasomero gye gali mu masomero mwennyini nabo bajja kukola ekituufu ku bayimbi be bayita. Ekisooka nsaba minisita asooka agende mu masomero asensitizinge acekinge mbeera ki eziri mu masomero, abaana bambala batya, then alyoka ajje kufa abayimbi. Nsaba n'abayimbi bonna okusookera ddala Sheebah bw'oba ogenda mu masomero ayino kyekyo ekikuggyeyo, abantu bangi bakwegomako ekintu ekyo, naye bw'oba ogenda mu masomero n'abayimbi bonna abalinga yabambala bato kuba yatuleetedde ki obuzibu. Okyuseko ku nnyambalayo tusobole naffe okukkirizibwa okuddamu okuyimba mu masomero. N'ekirala kye ngenda okwogerako, nina video premiere yange ejja yankya, mbasaba mujje mubeerewo mumpagire. It's a video premiere for Tosuna, luyimba baluyita Tosuna. Bw'ogenda ku YouTube osobola oddulabayo ne platforms ez'enjawulo Sarah Namuleme, naye egenda kubeera wa Lady Fifi Makinge, Lady Fifi's Restaurant enkya nga 4. Basaba mubeereyo mumpagire. Tosuna kwata mpola mpola, topapa, kintu kiwa obudde. Kyenabadde ntegeeza. Ebintu mwe babitegeera obubi, osanga minisita nakitegeera bulungi. Yes. Video premiere eriyo nga 4 August olunaku olw'enkya, era nga venue eri ku Lady Fifi's Restaurant Makindye opposite ne Shell ye Makindye.